Yeah, my name is just Roshanki. As easy as possible. Oliotia, how are you? How have you been? Long time no see. Wafuna mnekabili. Nakolamu. Neno gena kuongeza kudobozi mkwani. Nenze evanjogera mpola. Lero nga tozina mchala. Yanova. Omuchala yanova. Wawulira otya omuchala? Nawulira essanyu. Nawulira essanyu. Nga mukazi wa atamibi. Abakazi abamu biba bizibu. Kati wano okola ne party. Ogamba nkuwonye. Soko tubudiremu okuva luli eri. Tozina lujegere sikutegedde. Anti just wakuba luli invisible tolulaba. Njia, totandika bintu bya kisiru mukwano. Totandika. Chogamba bya kisiru. Totandika bintu byo. Lwaki tozina. Neruli wocho watandika ngogamba bya kisiru, but at the end wazula amazima. Chunyine mzee obadde naye akunyonyodde how it was and webikyo naye ojigereddwa kale mbadde nsaaga ojigererwa ddayo gye lwava. It just disappeared over. And there is kind of magic naye omuntu atandaba kansoke muyanju soka muyanju tuleme kuba nga ate soka muyanju abalabi basana media obabuzeeko obagambe gwani ovaawa obulamu buli butya lwaki nze nganze nakusabingako Owomusambwa. Abalabi basana media, my name is Roshanki Music. Mu Luganda era kyekimu amanya gange nze Roshanki Music. I'm an engineer professionally. I'm a musician as a career and etc. Emabega Cow, those who were watching, I was going through some some serious issues. And I'm sorry, sometimes on my yavantamu bagamba muze nkozesa nnyo oluzungu but runyanguyida sirumanyi nnyo naye runyanguyida. So mbera gye nayitamu sometime back yandeetera okundoza okusinka naye, right? Yeah. That's the reason as why we met. And yansavingako nga Roshanki Owomusambwa nga gwe banagamba, for instance, time back omuzimbi muzeeyi yangambako omuntu kati edda omuyimbi omanyi tutera obeerawo ne muzeeyi netwogera ku byokuyimba kuba munsi muno newoosoma otya newobeera kingo olina talent yo esigala ejja every time it comes on, like every time it comes twali awo nga tunyumyamu nangamba nemubuuza lwaki omuntu bamuteeka basobola omutuuma erinnya ly'oluyimba lwe olaba David Lutalo Kapaapaala n'abalala olinga erinnya lye oba kati simanyi liri puzzle enkudi era oba omusevinga osogamba liri puzzle enkudi nga erinnya lye eddala so kati nze wansevingako Owomusambwa kubanga embeera gye nali mpitamu kati osobola okukyusa sotekako ex boyfriend w'Omusambwa. so kumbulire okuva etwava waniino wafuneko ku masimu agakubirwa nga bagala kuyamba. Yeah, definitely nga sinagenda wala nnyo nja kusooka nebaza abantu well bino ebintu tubikola kati but bijja bawo generations and generations, those that will keep on checking katulabe ono yavaawo yajja tobera bwate. That's why simala googera mbiwa respect. So nja kusooka nebaza abantu basically nja kusooka nkwebaza kubanga we wansanga ku kkubo atwali tuzekola kyekiriwo mali muzekola show yamwe ya kyekiriwo ku Galaxy TV anonsanga mujijako mujita interview then nobeera interested or proving out or finding out oba bituufu si bituufu. Waliwo abali mu comment section nga bagamba nti oyo ayagala kufuna bakiyita batya kufuna butaala masanyalazi bagenda masanyalazi ayagala kufuna masanyalazi. Comments ezo wazisoma before nga sinagenda wala masanyalazi gonga ina era nagafuna naye comment nazisomanga
nenzirekawo because social media abantu abasinga mu social media tebagimanyi oba kale bagiraba ne beefula abagimanyi nga tebagimanyi kinama otegera ku social media omuntu akuwa kyayagala olabe waba wakyoyagala balabe kamale omuntu akuwa kyayagala olabe naye gwe olaba ekyo kyayagala olabe olowooza nti yenna oba omumazeeyo so most of the people bandabanga balowooza bwentyo bwendi every time anoonya amasanyalaze kubanga kati abantu abasigadde abalala bwe baateekangayo ebintu ebyefaananyiriza byalowoozesanga abantu nti nange it was a stunt, it was content, all that naye comment nazisomanga nenzirekawo cause nze bitalina makulu siriwa makulu okujjako oli we nalabanga gamba me I can help, contact me, inbox me, I could go bwe ndabanga kyoŋŋamba nali nkikozeeko nga nkugamba thank you comment kye yasinga okunyiiza comment enkadde zonna tezanyiiza kubanga saali fine naye waliwo comment ennaku zino gye bagamba nti omusambwa gwo guli mu mbeera ki ye gwo guli mu mbeera ki bayira kugambye gwanoba kasi mukazi bawo gwe senga katugeze gwe onobebwa bawo abamanyi embeera gyo tojja nno omukazi wanoba tosobola manya mbeera gy'alimu ayinza oba ali bulungi guyinza oba gwafunayo catch yes oyinza oba oli mu mbeera nno naye wabeerewo kali ka feeling notuuka ekiseera nga yali akuterayo amazzi ntuba kati singa bantereddeyo ku mazzi kati ojjukira kali kamasaji ke waŋŋamba ke wawuliranga nga Kangambe went. I don't miss anything about her. Sina kye mumissingako. Okujjako kale always ekirala kye missing lwakuba it is a diversion. No. Soko katugambe kakiko missing now. Abantu bali bantya. Like people could fear me and I miss that. Kateba kyakutya. Instead bambola bubozi like they discriminate me. Luli balinganga tebambola like nga ne wenjijanga wano they could keep me aside. They could not come like directly to me. Uliranga king. No, kalo kuti achine ngeje chikue making I'm like you feel special a bit. Which talent kutawo chamwe go in a golod. Obo vimba osecho. Baba kutia. Kati unasho mchara wa mugubanga ali odinga. Andi nagamba nti ekitali kya mubiri. Oba ekitali normal tekisobola kipinga mu toyinza kwata nkoko n'ogirundira mu nte. Era ente ziba zijja girinya efe, you know. Mu comments zino nawulirako abantu nga bagamba nalaba abantu bangi nga bagamba gendako ewa pasita gundi manya jangu eno odde eno olinako ewa pasita ena gye walaga era gye nawonera wa pasita taata yatugambye mwagenda mu ssabo esabo seki tatandika ombuuza bibuuzo nange kankubuuze nedda wenda mukwano nange kankubuuzeemwe esabo kyeki before we go niyinza okuba nga sikimanyi nze manyi kyaki kati nange nagenda mu kyaki esabo kale mu luzungu esabo kyeki shirain wale widdeko ekintu tebagamba catholic matters shirain oba catholic shirain nga nange nagenda mu shirain mu kyaki tinawonera ewaani mbetolaba nga nyambadde emidaali ewaani mukwano tusooke tutandikirawo pastor aliyo Zanzibar akuba muzeeyi yawagambye Kiziba, you know, Chechimu it's the same. Zanzibar Kiziba. In Uganda they call it like that. But I went to the church in Zanzibar. The pastor nansabira nankolako emikolo egy'ekereziya n'empona. Kiziba teri Tanzania. And that is Zanzibar. Kiziba is Zanzibar. Yeah. So nagenda mu church pastor nansabira kuba nagamba nti sabu bantu bangi abalina ebizibu byabwe agenda okunkubira adagirire omusawo gye wagenda nagenda mu church. By the way, it's not good to have such a background. Kwa bine ebintu tubikola like I told you nebigenda bera for good time. Omuntu agambe oyo ali awo naye obulamu bwe buyimiriddewo ku lwa ssabo. Naye tobeera nga gye wawonera
ya je naone ne katonda yabakozesa okumponya ekitegeeza lyali ssava ali church South African church African church sigenda ngako musabu sigenda ngako musabu ninagenda mu church African church ne baku they prayed for me I got better bakola bukodyo kyobu obwajjawo ekizibu kiri naluka ku bukodyo. I'm sorry if I have come wrongly, but I want you to ask me like this, I'm going to a question. Okuva wenava wano oba okuva wankola ko interview bulamu kibe nayita mpaka wenna kinadde nkubuuza ne tudda ku social media. Wenava wano natandika ofuna like after you uploading the information abantu bamulaba natandika ofuna amasimu ag'enjawulo. Wenafuna amasimu ag'enjawulo abantu batandika okumpa ku magezi agenda mbasawo abafere abatuufu baali batono naye abafere bo bangi nga musawo ki yewagenda kale kitundu ki kyewagendamu ekyomusawo wali abafere abangi sijja mentioning amanya g'abantu kuba mu interview na mentioning amanya g'abantu ne bansuubiza okuntema nesimala babantema onajja ku kino ekitundu tujja kukutema mwebale kuntema. So mu bitundu by'ewakisa eyo sawa abafere gye bali saidi zeeyo hoyima abasawa abafere gye bali ne n'abakola gye bali oba oli awo tebaali bafere nenga nze tebankolera kinali nkola kinali njagala ya naye mu kusooka nti bwe nava wano mu bantu abampanga abankubiranga bwe nafuna abantu abanyamba era mbebaga ku mutima omulungi gwe bandaga bakusonderayo kasente basonda obuyambi. I won't call it money, just it as sente. Money is different from help. Then abalala bampa emotional support. Naye omuntu ne wakwata obukadde 10 n'abukuwa osobera nabo mu nyumba n'ogamba sente zino nzina naye nobera ne weeraliikirya you know, but omuntu emotionally cause mwabo benyini abampa obuyambi bwa sente mwalimu abansupportinga emotionally nti oba olusali tubulayo kakadde oba mitwalo 5 enagamba aguma tujja kikwasaganya bambi baida abantu bayamba abantu balungi nnyo weewaawo wali abatayamba naye abantu bayamba abantu batunda ebintu byabwe abantu beewola kuno ku media kwenyini someone on tali mu ggwanga muno yampola sente milioni 3 nenzongeza ku sente zino natamanyi tandabangako yakuwola buzi. Yes, like mwateka kakuizo kyezo ozimu wendizifuna ngana kati nkyazinoonya nengo olizifuna siri munaku nnyo in my mind and in my heart I believe njazifuna milioni 3 njazifuna njazifuna. Mama eri gye wali after the interview yawulira atya oba taata? Well, family eyo by the way njasooka obeetondera for whatever that went wrong. I'm very sorry, Mom and Dad, I'm sorry. And but mbera yansi because singa nali nyine enough support sandize mu mbeera eno like I wouldn't come here to seek for support. Naye kyabakwatako newankubadde tebaawaayo naye mbeebaza ku kye bankolera on the way back, grooming me up like okunkuza. Because if I wasn't educated like nebino sandi byogedde oba sandi badde informed okuba nti nijja mu media nenjogera ne discipline gye nyina ng'omuntu sandi gifunye. Yeah, so tekyabayisa bulungi okuba nti I stood in and exposed the story back, but they felt sorry for me. Era yonna gye bali yadde twayawukana. Yeah. Mwayawukana after the interview, like okwawukanira ddala completely. Was it after the interview over? Well, twayawukana dda
like emabegako waliwe embeera eriwe yatuukirawo funye famire yange entuufu era ndooza awo ndaba ne muzeeyi olaba like nga tona stockings we look alike so olwo lwenaku nasembayo kwogera ne mami then ne gwe nandise daddy wange yesaddamu kwogera naye he helped me okay nayogerako naye ahead nanconnectinga Kyambogo nensoma bwe bityo naye na breaking her up n'abantu abamu ab'enjawulo be nalinganga nkolagana nabo because of that family banjawukanako tuba nali ne taata natugamba nti family eri yayina abaana but in your interview said they never had a child. Family eri tegenda jjogerako nnyo. No. I want you to just clarify that. Balina abaana ab'engeri y'emu nga nze be bayambanga. Yeah? Because let me say omuntu si kirungi mugamba oliba oti gwe tozaala gwe tokola kyosegera, it's not good. Because be banzaala, if I may say. So I won't say much about them naye okujjako okubeetondera era mbanoonya si mu bubi naye mbanoonya mu bulungi abasobola okunyambako by the way kati ndi willing if nsobola okuddayo n'ensoma obufaaza yeah oluvannyuma lw'omusambwa kola kasita tebabiwulira enkuba etonnya naye nsobola okuddayo lwakuba kale wokula ebirowoozo bikyukamu kati njalabeera muyini kati tudde wali eri ofunye omuntu akuyamba wamujja ku social media aconnecting eri gye wali ogenda gye wawonera oba waliwo omuntu omu tayagala nnyo ebintu bya social media sijja mumentioninga but Ajat thank you so much and webale nnyo buli kimu kyakola omuntu oyo yali alina oluganda ku mwami yampa olujegere so ng'amanyi root back like amanyi ku ground gye lwava so omuntu oyo gwe nakolagana naye oluvannyuma lw'okulaba embeera ng'etabuse omuntu oyo nakolagana naye n'atulagirira Zanzibar eyo tukubayo essimu ne batubulya ekyetaagisa tugicontributinga ntugendayo naye byali biwanvu cause nogenda nakozesa nnyonyi I boarded a plane and go. Yeah? Asante zanyonyi wazijja. Nyonyi si ya bei. No, like how did you get the money? Is it era abantu banyamba ne bazimpa. I formed like I have a family, I have a new family ne wankubadde kati nga tekyaliwo bagita Russian key family. Family yange yansondera. Ya ne wankubadde family yange ennyini nzaala oba gyenvaamu teyasobola kumbeererawo because I don't remember any of my family member standing in for me. Wagenda weko wagenda ne bazadde? Nagenda ne mukwano gwange. Yeah, because I could not go alone. Nagenda nze ne banjanjaba ne bazadde bange baali balina obeera well. Akuba nti nga omanyi mugambe social media nti omuntu akulaga kyayagala olabe. Kati waliyo omuntu ndowooza ali eyo ng'alindidde alabe nga ndi mu ssabo oba nga ndi mu kyaki bansabira kati bano banjijeko olujegere balutadde wali you know we can't show over that all that but nawona ekyo kyensinga okwebaliza Mukama nti nawona oba oli awo kale namala owona waliwo kyebampa nti tekijja okukuuma mutuuka gye wawonera like basooka kugamba ki obuzibu bwava ku ki bangamba nga before nga sinabagenda like bangamba before nga sinabagendayo yeah they told me and they directed me what to do maye ebintu bya culture oba traditional bikola ne mu bluetooth maye ne sala by even prayers work in bluetooth eyo so kungamba nsabirako ngoliwo ndieno ne nkusabira mu bluetooth you get the prayer no one kati bakugamba nga kola boti ne boti ne boti nembikola and after time yatuka nga nfunya akasente ngira ko airport neninya nenyumba nogenda ne mukwano gwo yali muwala yali mulenzi sina mukwano gwange muwala mutuuka gye mwagenda yawe twatuukayo
abulawo byali biralamuko kubanga as I told you nti nali sisobola kubanga mbeerawo ekiro nga sesibye lujegere ate munyonyi tosobola kwesibwa lujegere oba ogenda sasamaza buli posing a private jet so kati imagine twatuuka kiro naye eri gye nagenda pastor yabeeranga nkipinga in the prayer teri pastor akolera mu traditional ways kuba watugambye wali eri nti it was a traditional church. Let me say doctor kamuyite doctor kwanza ekigambo by ekigambo ekyo oba musawo oba I don't like it gwene n'omusawo cause if you say pastor then tuba tugenze mu Bible ekitegeera ne Katonda but if you say nti omusawo omuntu ali eri naye kimwanguyira kugamba yagende eno neeno teyagenda mu church bwekityo waliwo enjawulo wakati wa pastor n'omusawo enjawulo bwekyomanyi enjawulo naye tugende ennyo ku ky'omusawo n'agamba okay omusawo kale bona Katonda yabatonda so the doctor like I never interview a caller before I traveled and that was for my protection natuukayo nalimu nga ndi safe era nentuukeri nga ndi safe until when they operated me okubanga ate nawona buntu ki bwe yakola obukodyo bwojjukira n'ogamba yakola kaneeno nange nenkatyamu all I can say sina kye nalaba kuba bwaliwo bye yakola nga sinagenda then when nagenda bwe babinkolerako I was unconscious like I wasn't normal tebasobola kukukolako surgery ng'otegeera. It wasn't a surgery. That was a surgery. That is a traditional surgery. Kuba bansalako enviiri. Yeah. Biri basalako zonna ku mutwe nagenda okudengula enviiri baziggyeko. Simanyi lwaki. N'ebirala. So mutuuka kiro. Directions zino eno mwazitegeera mutya era ani yabanona ku kisaawe. Bwetatuuka ku airport byali biralamuko. This relates me back to where I came from. Bazadde bange banyamba ne banjigiriza ennimi. Nali manyimu ku Luswayiri n'ennimi endala. Natuuka ku airport eri Zanzibar airport bagita Hamedi Kaluma oba Kalube kind of. Otuuka endo saswa kibayita travel insurance. So travel insurance since yazeesasulira twasanga omukyalo omu ayogera Paul and I knew the Paul bali bazungu nga bagenzeeyo naye nga mu Poland from Poland. So I knew some little Paul. Sigenda kwogera leka nyinyonyole kati wenayogera n'omukyala nemugaa tuzze for vacation mukyala manyi kale I used to get that problem nga abakyala they overcome on me. So nabeera so happy not to travel insurance. Twali babenkyali banga naye is good looking. Nange era I was good looking. Ogala ogenda ogwa Musambwa omulala. Siri Musambwa mizungu. Kati tutuuka ku passport control. Ebibuuzo byali bingi. Mulagawa mabukinze hotel. So much questioning. Senakola nze nentandinga mu Luswayiri ntandika okwogerera nabo. Naye bamanyi Oluswayiri? These guys ababa passport control. UK Zanzibar, Tanzania boogera Kiswahili. So njogera nabo mbabuulira tulagawa tuzze kukola ki tuzze for vacation because you wouldn't sentence them yourself. Mistake oba mu church. After nenkubira ajati oyo ajati na communicatinga nti atulinze ko arrival nebatuwa 90 days nga wabimanyira 90 days nga mugenda kulya ki and you're already bakuwa 90 days negwe gomanyiza omalayo kuba ffe twalina return ticket. By the my treatment took 2 weeks. It wasn't an easy game. Took 2 weeks. So aja tunaja na to receiving tulinya kabu yafu tugenda gye twasula. Tewatya expenses zino eno nti kati ndi mu kwagala kunsondera ssente empone
but I'm going to spend more nga siri Uganda ate sente zisirina tewafunamu guno ogamba naye omanyi gyendaga bayinza n'obba bafere manyinza obutawona ebyo byonna byaliwo. Of course nali suspicious of so many things naye mu mbeera eyo gye nalimu nafuna maama ne taata omulala ya nafuna maama financially yanyambako nefuna taata nti these people could understand me kuba natuukayo by the way natuukayo nalwana n'okulwani bandripping yeah sobola kujjanjaba traditionally yanjanjaba kate group yona tekakuyaje anti kati olujegere lwe nalina lwakuba nti tewalukwatako but it was heavy kati lwatuuka ne lweta effect nga obuzito obwo I reached time nga nkofinga blood so they had to take me at a certain hospital in Zanzibar bampa treatment eziri modern ezitali ziri yeah so expenses zali nyingi. It took over 15M when tandika obalada journey kubaingeza paka okuona yeah 15 million. Yes. Where did you get that money? Nakola ddi taata yasalako ku kibanja kye n'atundako abaana yatundako netufunako ba 5M n'abantu ne basonda nange netunda ebyange bye nalina era wondabira wano eno bwendi nze nanzize 15 million. Yes. Because nali nyina okusasula tiketi yange with a return eya mukwano gwange gwengenze naye hotel wetugenda osusulanga treatment yennyini natuukayo nemubeeramu n'ebyo nti nalwalirayo ate eri Zanzibar buli kintu kiri expensive, everything is expensive, so byonna it took over kati nga tuli ku nsonga ya okubeera ng'otuuse eri bakutadde wala eri bakujjanjabye batandise kale okujjanjaba omusawo yabasaba sente mmeka mugjeeko binene bya surprisingly omusawo teyatuggyako na sente yakolera bwere yali mukyala yali musajja all I can say ye payment yendo zali ayagala lujegere olwokuba lwali lwavawuwe kubanjuka even here in Uganda abantu bebalaba story yange naawe bapasita batandika okunoonya nga baagala lujegere kuba lwalimu amaanyi nga pasitani sijamu kale abeera saidi eyo abamu eyo Ntebe Road abamu in different areas different pastors n'abatali bapasita bokka n'abasawo abaganda olinaga mu lujegere lwete nze nja kukujjanjaba. It was only me that he knew what was in the rujegere. Nsegera nze nzekka ne muzeyi tasobola kukugamba nti yali amanyi naye nze nzekka yali amanyi amaanyi geruyina. Kati kankubuuza ekibuuzo ekirala omukyalo ono gwe wagamba nti walinganga omulaba era nga olujegere bw'oluggyako oba omulaba ye teyawuliranga pulaani zo nti kati ngenda wano nawano. Of course yalinga azimanyi era yalinga aziraba kubanga ne date gye twasetinganga nti kati ngenda bwenti anything could happen oba nentukana sikyayogera sikyalaba nga nze ndaba oli alaba mutunulidde naye nga nze simulaba. So how did she let you go? It was after the other pastor oba doctor okubeera for protection gyateekawo. Naye nga it was a long journey, it was very hard and terrible. Nti byali bizibu nnyo. Kati akujjanjaba ogambe bukodde tiwabulaba bwe yakozesa okujjanjaba. So kale nyinza obbogera abeeno ne babukoppa. Like at least obeerawo n'akantu ke walaba nti kanga bw'ogambe nti yatuuka n'akuggyako enviiri which is okay. Like tewolina akantu ke yagamba nti kati kola bwoti oba jjako enjalo oziteeke wano oba jjamu olugoye lwo lugiddemu oluteeke wano. Ng'obimanyi nnyo wabikola? No, like even bw'ogenda mu church bw'ogenda ku church olina wootuuka ne bagamba nti wano wooteeka ekimu eky'ekkumi wano wooteeka something like that. Well, like all I can say bitono nnyo byenjijukira oba bye nalaba
ne mukwano gwange ndoza yaliwo nga omulamu yali antegeerera kubanga I went uncautious for 4 days. Kati mukudde engulu, I didn't know even how the time could run. Banjukira, it was a Friday. Let's say today is a Saturday. Ne bakuteeka somewhere n'ogenda ozuukukanga, it is maybe another Tuesday or Wednesday. That's what happened. Yeah. So byenalabako after era bebino ebiri nnomo nga wogambye nti otekali ekimu eky'ekkumi, because we had to pay someone like banjijeko this thing bakimuteekeko, then after naye bakimugjeko. So it is a cycle nti bagunjijako ne baguteeka ku muwala, a very beautiful young girl. Ogambye nti olujegere luno eno lwali lwaveeyo woyo omusawo nyini era gye lwadda gwolowooza tekaali kakodyo kakugjamu ssente nakugjamu advertisingira abantu bagendeyo? Kubanga abalibo tebaagala na bakirayants era guys don't call me to ask me nti njagala ondagirire, sijja kukulagirira. Ya sijja kukulagirira pozi ng'oli muntu wange wa munda nga wabeerawo nnyo nno kuba kati olaba naawe nange era sisobola kukulagiriza oba oyagala ku masannyalaze. Abaana Uganda abamu bagamba abayimbi abasinga bagenda eyo, kituufu bagendayo naye abamu bagenze kulya ssente kuba ne munyonyi gye nagenderamu nyina be nalaba, ya ne mukkomawo era nyina be nalaba ku kitebe nga muyimbi, namusangayo naye sister like is not a star in the country. Oba tebyakola simanyi abyakola oba yalina kabadi kalala kayisaawo yanenga bagendayo. Bukwakulizo ki we baakuwa oluvannyuma lw'okuggyako olujegere by'otalina kuddamu kukola, otalina kuddamu yitira, otalina andi ate wenna aboogera bujjaba tebukyali bukwakulizo? No, like olaba, I'm going to give you a live example. Bw'ogenda mu ddwaliro ng'oli mulwadde wa typhoid, bakugamba toddamu nywa mazzi mabisi, toddamu kulya mmere bweti, toddamu kukola bwoti ne bwoti, so that weewala obulwadde obw'okuddamu okudda. Bwe wagenda eno kakwakulizo ki oba buntu ki bwe bagamba nti toddamu kukola bwoti na bwoti, so that maimuna takomawo? Yeah, for instance, Kale, thank you for such example. Naye olaba kati obulwadde bwe nayina sinze yabuyita mboba nze yabuleeta. Kati if it was my big brother yabuleeta, it would be much more better nti ye bandimugambye tulamukola bwoti, but ebyo babindekera nga nze omuntu ne controlling, I'm self-driven over that. Nti manyi ki ekyokukola n'ekitali kyakukola. Okujjako kati tensobola okugamba kale okubeera omwegendereza. Bagamba not every guilt is gold, bagamba yeah, kind of it. Si buli kimasamasa nti gold. So kati era newala nnyo ebyana like those yeah byewala nnyo lwakubeera olumu ogenda okwesanga byo bikuyingiddemu like kind of naye era osigala keeping a social distance. Mask tevaako. Kati ye mayimu no bweba like talina kintu kyeyayogera nga bamukugjeeko n'asaba nti kati nze okumuvaako mumpe kino. Anti kati obuzibu nze sinali sina. No, like if you went with a friend, which friend ayina okubeera nga yaddamu nagamba muganda wange. Kati let me give you an example of it is a rainy season. Tulina abalwadde, oli mulwadde wa mutima, oli mulwadde wa asthma, oli mulwadde wa ki, nga bw'aba maybe afunye attack mukomawo kunene oli namugamba bannaye wajidde mu kapale kampi ogenze n'okabikkula buuti ekitegeera. So your friend talina kye yagamba nti this is what happened. Yabingamba naye bimu birabisaamu anti no like wawona of course kiki kyewalaba bakunyumiza ki, what happened, bamukujjako mayimuna bamukujjako like kyekyabaawo bakunyumiza kyekyabaawo nga tebannamukujjako? Well, byali bingi naye nja kwogerako ebitonotono. Of course omuvubuka yangamba nti baleeta omuwala
mwalo omuto like 18 17 20 awe watyo kusinzira nga we yali alabika ne bamuteekawo ne bamusiba ekijegere kye bamusibanga ne babako emikolo gye bamukolako abaye bagunjijako baguza kuye era kyobola abawala abalungi wembasanga mbeeraliikiriramu kati munjogere ennyangu woyambululira muwala sinze banyambulula they undressed me yeah kyobola abawala abalungi mbatya babakolerako ebintu bingi kati tudde wali eri omusawo talina bukwakkulizo bwe yakuwaako obukwakkulizo abo nno ogaanya obwogera but you can say one or two buli private bw'obwogera biyinza okudda tomanya munaye kuba alina ne byeyampa nanga nti ekyo kikubulangako ate kati ye yaddamu n'akuwa tuvudde ku lujegera ate naddamu era n'akuwa omanyi obulamu bw'ensi we keep on simplifying making things easy nti luli wakwatanga essimu ng'olina nnyiga amapensa kati ekitegera but the same mean ekintu kyekimu kisigalawo so protection yesigalawo wadde wampereza message n'aŋŋamba nkubuuze why didn't you resort to church nosalawo n'ogenda eri ku church nagendayo ya nga yesu takola yesu akola kuba era singa teyali yesu sandiwonye kuba ne mu process y'okusonda obuyambi yadda they call it money kiyita buyambi era nasabanga mukama era buli omu yansabira essala zaabwe zakola yeah because if it wasn't the will of God nandibadde siwona so ye muganda wooli taata yatugambye mu interview eri nti tewaliwo yafa mu process eno ng'olina ekyo ekizibu but mu interview gye twalina recently yasookera ddala tugamba there is someone who passed on waliwo baneyagwa eddala something like that well ebigambo by'omukulu tebitera kuddibwamu nange can complimenting with that because there might be some hidden meaning or some reasons as to why akyogedde bwatyo so sigenda baako kinkyogera ekyo kati oli muganda wammwe mu relative we yalina omukyalo oyo before you do you still communicate over ate twogera we are not in good terms sagala kifaking I don't want to fake yeah I'm not happy with him he's not happy with me okumubira omukyala oba oli awo taata yatugambye nti ewammwe eno waliyo waalingayo omusambwa before you and before him bamugamba taata we ya meetingako omusambwa something like that tekiba nga kiri mu family sisuubira wakiwulirako after being told but before nali sikiwulirangako but oluvannyuma bakiŋŋamba nekitegeera yeah kati ate like taata naye yatugamba ya meetingako omusambwa toli mweraliikirivu nti omwana wo alijja mu maaso eyo that person also face the same I'm not worried because I believe nti njaba manyi kyekyokukola if anything happen yeah kati wabize si nnyo sibimanyi but omanyi abaganda there is a way they say mbu akula yaloga bitandise nenagambye ni musajja munadini era if there is an opportunity nsobola okuddayo n'ensoma obufaaza naye ngawe byajjamu amakoona they may have more reasons omanyi nze nakulaba ngamba if you don't have 5 reasons to do something 5 reasons serious ones don't do it so they may have more reasons for denying me let's continue interview gye twasooka omanyi ngenda kuddayo mumabega nga nkumawo ne mumaaso though we don't have time interview gye twasooka wagamba nti omusambwa bunene ogwajjanga ne gukozesa tekyakendeeza ku maanyi g'ekisajjago crazy amanyi g'ekisajja bagapimira ku ki no like of course okimanyi tegakendeeza like ku maanyi g'ekisajja after okay well it's a private response or private question naye
nze nganze simanyi kwe bapimira maanyi ga kisajja. So sisobola gamba nti oba nyinawo kilo 8 oba nyinawo kilo 2 kati nalina oba 10 kati nyinawo. I even don't know how to count the percentage of it cause nenga goga mani gegatya. Of course amanyi nga ina tugenda mu nimiro ne muzeyi ne tulima. So don't tell me you're still a virgin as you told me last time. Oh, if that's what you're talking about, I am. Really? Yeah. When you look at me, what you get? I don't know because I've never been with you. Nade mayigo oli mukulu ekimala you can see and tell. Siberangako naawe. Just kati manyi muna yalina tubuulira ekituufu. Well, kumanyi g'ekisajja sigenda googerako kuba omuntu omu ajja abeere yagambe ati ono talina maanyi ga kisajja. Naye amanyi g'ekisajja ennaku zino ziba ssente. Kituufu yagakendeezaako. So tusuubireyo omukyala maaso awo oba okyalina? Well, embeera yange tennabatereera. Basically financially kuba sikola. Nafunako omulimu nekuggwawo. Like omulimu gwe nali nyina before nali nyina edduuka lyange nga nkola n'okukola. Edduuka lyange lya electronics. Naye mu process y'obujjanjabi eyo buli kimu kyaggwawo. Buli kimu ekyaggwawo nagenda okuva gye banjanjabira nga landlord amanja emyezi 3. Rent. Jukira was spending yes. 15 million. Yes. Kati yukire bampoze sente zenkozeseza ku bujjanjabi ntunze eby'omu dduuka ebisinga. Kyenakola nga nkwata bato bange because I had my little brother n'omuwala ngambazza mu kyalo nga nange nkwata ebintu byange nga mva mu nnyumba ngambako wembeera ebyaganamu nenzire wa muzeeyi so sikola financially ndi bwe ntyo like city stable so sisobola gamba nti nja kuwasa ennaku zino you can't like tosobola wasa watasobola beera na girlfriend oba mukazi nga tolina mukasente temuba munaalya ki munaalya mukwano bagulya. So towafunamu kweraliikirira after the interview nti banandaba batya banaakola ki future yange njereseewa something like that? Of course nafuna okweraliikirira but kwali positive. Nagamba before nti kibeere kyakuyiga eri abavubuka nti wofuna ekizibu tokwata bukwasi ku mutwe n'okuba omulanga bannange wowe nfunye ekizibu no at time olina okustandinga mu ekyo ekizibu kyennyini you use it to stand. Oba oli awo singa saatula naawe mu interview nandibadde siwona nandibadde nakati nkyaleewo nga nswala ndi ku bijegere they talk much about me naye. How about these people abali mu comment abagamba this is just content? Nandi kati comment era comment kitegeeza ki? Comment according to my little knowledge kitegeeza omuntu okubaako kyayogera ku kikyalabye so tosobola kugana abantu kwogera and you can't force people to understand you so I could not force people to understand me era when nalaba nga I only had a single reply, I love you so much. Yeah, because mukama waffe Yesu Kristo yatugamba nti mujje gye ndi abonoonyi abantu bonna so nabaagala bwakazi. Ekyana ekiri ekikwepikira kati ebizibu byaweddewo kiriawo nga kikwepikira kigamba omwana oyo kimanyiwo okunsanga naye ng'osobola okiwerukaminga ku TikTok yange ku YouTube yange kiba kigenda kuyigiriza buyigiriza oba olinamu taiki? I'm very fresh. Yeah, very fresh. Sinamu era oba gy'oli eyo nakiganda 25. I'm 25. Nga 3 December ndaweza 25. I'm not young. Okay. Oba nze nsosobera mu ggwanga nga sina kye mmanyi kwegyo emyaka si wekiri? Wekiri kati nga tuwumbawumba where do you stay right now? Obeera naani era embeera eri eti? Well essaawa zino mbeera ne muzeeyi tubeerayo eyo ne tulimaalima saidi zeeyo buyala mukyalo. Embeera yange ey'obulamu I'm okay naye most of the financial doors ze nalina zaggalawo sikola siina mulimu sikola. Yeah,
sikola I can't afford rent era oba ojolieyo nga onepikira oinoba mune rent noba muneza rent ezokulya for the first, let me say first 4-5 months. So sisubira nti eri omwala ali mu myaka gyange nga asobola that. Omuntu wabeeyo nga ayagala kutwala ku kyeyokola. I'm willing. Nsobola ogenda. Mirimu ki gy'otasobola kukola? Emirimu emizibu ennyo. Ngaki? Of course emirimu emizibu mingi ne kale waliwo omulimu gw'olaba nga teguli professional naye nga gwetaaga labor. So ng'ebyokusitula kwetika nsawo za seminti ezo engeri gye nafuna that effect. So ebintu ebizitowa ebyo nabeerako miti gy'amasannyalaze ngirinnya gyetikka bwe bityo, you know, kati I can no longer do that. Yeah, naye emirimu egisigadde nsobola. Any last message eri abalabi ba Sana Media gy'ondegadde bagamba? Yeah, definitely nja kusooka mbeebaze abamaama ne bataata basenga bakojja babrother basister abambeererawo era temukoma kunze mubeererewo buli muntu kubanga eno ensi tulina kweyamba ffekka. Olaba abazungu beyambanga bo ne bejja mu bizibu byabwe, neffe most of the time tufuna ebizibu twagala kuddukira mbazungu. So tusigale n'ogwo bagwita mwoyo gwa gwanga. Tusigale nga tuyambagana ate tetwerabira nti Katonda yakola ki yakulembera. Eri buli omu yalowooza nti ono yali katemba oba content oba anything. Sijja kusabira ekyantuukako kikutuukeko oba ekyatuuka ku famire yange kikutuukeko, wabula nja kukusaba oba tulina byakukola noonya ebyokukola. Nange ndi wano sina byakukola naye mbinoonya. So noonya ebyokukola ebikufuula bize olekerawo okubeera nga obuukira abantu. Lastly, ndi musajja muyimbi ate nnyimba bulungi. Oba okimanyi oba tokimanyi nze nkimanyi. So before nga sinabawamu bambi nkimanyi bino ebintu bigenda beerawo forever. Ogenda obiraba whenever you check TikTok or YouTube or anywhere ojjaba obisangayo. Nga sinaba kufa, nga sinava konseena, I will be a star one day. Like no matter oba onjogeddeko ki oba najja nga noonya amasannyalaze oba ono yali content, I don't care. Nja kubeera sita oba jjajjaawo ayagala oba tayagala oba gw'oyagala oba tayagala, I will be. Mu ngeri yonna Katonda gy'anaaba ayagaddemu. So how will I be a star? By you guys following me, liking my music, or like okwagala kye tukola kuba ne bakamiliyoni bajja ensi ne ba welcoming. So you should welcome me. Mulekera okubeera nga mugamba oyo aliko omusambwa sobola wuliza nnyimba ze we gunumba ekiro gwani yagamba nti tugenda kukulumba, because that's what people always say. Omusambwa gujja kunnumba sobola beera na nnyimba ze mu simu yange. Si bwe kityo bwe kikola. So the same way you welcomed the Chameleons, the Bobby Wines, the rest of them, but welcoming enough you upcoming. Yeah. So nyimba nyingi ze nyina naddala oluyimba lwa Maimuna sinadukolera video. Of course si luyimba. Luyimba ate era lwange. Mani mayimba gamba buli kimu ekimabega kireke. Buli kimu ekimabega nakireka naye luli luyimba. Basudde yafa n'ennyimba ze zikyaliwo. So luli luyimba era ngenda dukolera video era saa yonna mugirinde. Ngenda gikola ate I will act because I have that art of acting. I'll act the same thing kyenyimbako. Yeah. So lero sijja yimba Maimuna gwali Musambwa nga we nayimba. Nakayimba kange bakaita let go. Oboli awo ka mukwano oli wakawulira ayinza okugamba oyo guy yali mukwano n'omuntu omu. Naye nyina omuntu omu ge nali nyimbira nga muletinga go. Mostly the first lines ze nsinga okwagala nze ng'omuntu. We nagambye nti kumachange njube evaayo mu kironge nzikize tukuuma mukwano tuludde okunyumya tetukyanyumya tebikyanyuma zijjukira bwe watera okufumba akamera kwali akatunda mukwano byonna mbisubwa. Kayimba ako nali nkayimbira mami wange yankuza, trying to tell her that I miss all she used to do for me
And mommy, wherever you are, just know Russian misses you so much and still feel you back. Okay. Yeah. Kati akasembera ddala. Embeera y'ewaka tata ngambe mulina ebisenge bibiri bye musulamu. How do you share this with a girl ne maama wo? You're 25 years. Maama wo ali mu nyumba naawe. Like they're just 2 bedrooms and Chiswaza it's not 2 bedrooms, it's a bedroom and yes. Chiswaza nekati nze nafuuka commando, nafuuka mafia. Amanyi bagamba oba enswa wekyusa oba envuba nawo kyusa envuba kind of. So nange nafuuka mafia. Waliwo bw'otuuka mu nsi nga tolina kyakukola nga buli kimu kyogezaako kigaanyi n'ogamba kangende n'ekiriwo. So mu mbeera eyo mbeerawo n'empowawo wali mu ddiiro ne bukya. Mpozi ng'olina ebirala byagala okwongerezaako naye nga nze omuntu nafuuka commando. Kasaka nga nti oli virgin ebisigala nimba sigenda bikubuuza. The only feeling you have is for feeling your kajolina ya maimuna. The rest you don't have. What if I have? No, like a virgin can't have any feeding. I buy no feeding, but yeah. There was a story yo mujiwuliddeko abeebaziza banneemwe banyumwe baliddala. Tuna batweta such stories bw'ogiwulira bw'ogiraba you can comment. Oliwaddemu commenting positively oba negatively kubanga it is your opinion. It is your mind speaking. Era ndowooza tujja ba tumukomyawo eyo ng'akoma tugaye bannaye ngenda kwanjula bannaye ngenda naguze emmotoka nakoze eki tebajja giraba. Siri muntu wa mataala bayirawo. Ate amataala obeera emmotoka gabeena mataala. Tebayange tebayaawo. Really? Tuba ng'olinayo emmotoka. Weewalinya n'ennyonyi no spending 15 millions. Nina. No, and you see us spending 15 million. Then like the whole stuff. Yeah. It was the favor of God. Matoka nina. Wow. Kale. Era no wano wendi njina tojirawo. Njiraba etukula. So till next time. Bye bye.